Yes, Fadi TV jimbaniriza akadde kano banange mwasibye mutya mwenna abagifollowinga muli mutya anakusaba ka video kano kampere like genda mu comment section yawo commentingewo tusigale nga onfollowinga bane updates mbana zo buli lunaku olukya ku nsi kuno mbana amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda ne nkugamba nti comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section tusigale nga ogifollowinga bagita Fadi TV yujimwabali Saudi Arabia mbagamba nti muri babode nnyo kubanga mu followinga likinga commenting o subscribing onyigene kale munange ebya introduction ya mukuru wa Ahmed ne Nampijja Florence abulina ngo farming naga abane mulekerawo omusajja gwe musibako mufumbo jukira penge yaba na confirming na wakana nagamba nti Nampijja ne Lubowa tekuli mufumbo nakwale no mu public nti balaga nti bonna bafumbo tibuli omwali no omwami we nti Nampijja ino omwami we ne Lubowa ino mukyala we ye penge abiwakanya jukira waliwo amawulire agabadde gatambula ku mitimbagano eja social media agalaga nti bano bagenda kubakola embaga essaawa ena amanyanga okwanjula essaawa ena era nga kiraga nti bali mu love ey'enkukutu jukira Nampijja mu aromatiki era mukulu Lubowa ye boss era amawulire agali gatrendinga mu kusooka kandi galaga nti Nampijja ekyamwawula n'abatanzi yali musajja ye mukulu Lubowa Ahmed era nti yakola ki yabatera okubanga mukwano gwabwe gusaanawo wakati wa Nampijja Florence anti ne Diana n'abatanzi nti omusajja baali baagala homu wali mu kibiina ekya aromatic ebibeerawo mu baana ab'obuwala bibeera basobola okwawukana olw'omusajja naye tebikakasibwanga tebikonfamingibwanga nti bituufu kubanga tewali amanyi kyabaawula just bya munkuubo kubanga ne Lubowa y'omu ku ebintu byakola ki ebisuubizo okubanga byayawula Nampijja kussa ne Nabatanzi munange by'ebimu ku ebitwendinga akadde kano Nampijja nga banne mundeke temusibako omusajja mufumbo abasinga bawakanye bagamba nedda Nampijja olimba omusajja si mufumbo olimba munanga mukazi watu abyeganyagane mulekerawo bakimuntekako emikolo ng'ate omusajja gwe muntekako omusajja mufumbo ye mukyala Nampijja Florence omu ku bamemba ba Aromatic Entertainment mukyala Nampijja mukulu Lubowa Nampijja agamba nti mukulu Lubowa Ahmed mukulu Lubowa nti alina omukyala era agamba nti banemulekerawo kunsibako omusajja mufumbo naye nga abasinga kola ki abasinga babiwakanya bagamba nti Nampijja oli mukutufera oli mukola ki oli mukutufera munange bemuko ebitwendinga akadde kale ku mitimbagano kikala sigwe gusoose okubanga ebintu bino bitwendinga manyi abaganda bagamba nti awali omukka tewabula muliro tulinze tulabe omuliro we guba weeguli omukka gunaavaayo kubanga tetunafuna bulungi mukka omuliro guyinza okuba weeguli naye omukka oba gutanalabika oba omukka weeguli tewali muliro kugamba baganda balina engeri gye bageramu engero zaabwe nti awali omukka tewabula muliro ebiseera bisinga ensonga zino oluusi wezibaako kwegamba abazisonzemuko olunwe oluusi wabaawo akantuntu tujja kuba tutegeera byonna binaabanga bituufu bijja kuvaayo naye nga Nampijja ye abeegaanye gikasigwa ogusoose nga abyegaana naye ng'ate birina engeri gyebikola ki gye birinkinga ku mitimbagano eja social media naddala we bayawukana ne Nabatanzi abasinga basinga kisigamya ku musajja nti ye yabaawula musajja mukulu boosi waabwe Lubowa Ahmed. Fadi TV obeera bulungi mbaagala nnyo mwena naye nga Nampijja abyegaanye subscribing liking